obulamu bwe yali minisita w'ensonga z'ebweru Sam KUTEESA Kahamba yandibanga obulamu bwe butandise okuba nga bumulemerera anti bwe bati abasawo bakuno basobodde okubeera ng'ate bamugamba bw'atyo asobole okwerekera mu ggwanga ly'Obugirimaani nga bo balemeddwe okufuna obujjanjabi bwennyini obusobola okumuwonya. Amanya muzikwala Hajji Abdulnyami Shafik Lwanga ogamba otya munywanyi eyaliko minisita w'ensonga z'ebweru era nga ye ssezaala wa Jeno Muhoozi Kainerugaba ng'ate ne yali mukyala we omugenzi Jennifer KUTEESA yali kizibwe wa Janet Kataha Museveni. Sam KUTEESA bw'ati addusiddwa e Bugirimaani nga tasibewo tasulewo yali ku mimwa gy'abantu. Okusinziira ku b'eŋŋanda ze bagamba nti KUTEESA obulamu bwe bw'atandika okukyankalanya oluvannyuma lw'okuva mu katabo aka Nnaabagereka Sylvia Najjenda ke yali alonkinga wali ku Sheraton Hotel mu Kampala. Omwaka oguwedde gonna Sam Kahamba KUTEESA yagumalira Bugirimaani nga ajjanjabibwa ekirwadde ky'omu bulago era we yakuba ku matu bwato ne basalawo bamuzza obwawo bwe ati munnange ye wali n'akawewo akasobola okuzza emmeeme wamu n'embeera naye nga wakayita akaseera mpawo ekaaga ekizimba kitandise okuba nga kisamba eddagala anti ekimbe kizzeemu okumubala embiriizi w'enjogerera kati KUTEESA yeetaaga ssaala zo nti ali mu ggwanga lya Bugirimaani afaafaagana n'obulamu Omukama amusaasire amukomyewo mu ggwanga lyattu lino Uganda nga mulamu ate ayagala ennyo abantu kubanga be basobola okumusabira essaawa eno. Mbeera bulungi mwera.